Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero tebadde mbalage ku ddagala lino. Ddagala lino ddungi nnyo, ddagala lya mikisa ly'osobola okubeera ng'okola ng'olitereeza ng'olikaza bulungi n'olikolamu ensaano ly'osobola okuteekako mu bizigo n'obeera nga weesiiga akazigo ako. Ddagala lino ddungi nnyo, ddagala lya mikisa. Kakati eddagala lino nga bw'olya njagala mbeere nga ndikulaga, tugenda kusinga kukozesa bimuli. Eddagala liwerako, liba liwererako ddala. Njagadde mbeere nga ndibalaga, olikola bulungi nga bwe nkunyonnyodde, olikolamu ensaano n'obeera ng'oliteeka mu bizigo. Ebizigo ebyo n'obeera ng'obyesiigako buli ku makya ng'ogenda ku mulimo, n'obeera nga weesiiga akazigo ako k'otaddemu ensaano y'eddagala lino. Oba ogenda wa mwami wo osobola okubeera nga weesiigako. Kwegamba singa obeera olinako w'ogenda okutambula, eddagala lino lijja kuba likolera bulungi nnyo, ddagala lya mikisa. Tutandike, njagadde mbeere nga ndikulaga tulirabe. Kati oyo ayitibwa mavi ga mukulu, muteeke ebbali wali, mulungi nnyo muteeka mu bizigo. Oligatta wamu nga bw'ogenda oddiraba oyo kayaayaana. N'olikaza bulungi, olikaliza mu nnyumba oba mu kisiikirize. Oyo ayitibwa namirembe, bumuli bwa namirembe. Eddagala lino olina kufuna bimuli n'ebikoola. Oyo namirembe ofuna bumuli n'obukoola. Oyo ayitibwa nabbugira, nabbugira ofuna bukoola. Oyo ayitibwa muweebwa. Tugenda kulaba oyo kayitibwa ka muweebwa. Kati muweebwa ofuna ebimuli n'ofuna n'ebikoola. Ebiboola by'ebimuli bya muweebwa. Oyo guyitibwa omukaabira. Omukaabira ofuna ebikoola n'ofuna n'ebibajjo. Ddungi nnyo omukaabira ogwo, nagwo mulungi nnyo guteeka mu bizigo. Ako kayitibwa akabba mutima. Okafunira ddala akabba mutima nako n'okagatta ku ddagala eryo lyetugenda okukolamu ensaano. Obwo bumuli kati ku mukasa, eddagala lye bayita mukasa, funako bumuli bwokka. Obwo bwe bayita obumuli bwa mukasa bwokka bw'oba ofuna. Ku mukasa ofune ebimuli by'amatovu. Funa ebimuli by'amatovu nabyo bijja kuba birungi nnyo, bigatte. Ku matovu funako bimuli byokka bye twetaagako. Ofune ebikoola by'akafugankande. Ebikoola by'akafugankande ebyo ofune n'emirandira gy'akafugankande. Emirandira wamu n'ebikoola by'akafugankande biteeke wa wootadde eddagala eryo, tugenda bikolamu nsaano. Birungi nnyo, akafugankande kano kalungi nnyo. Ebikoola naye ate n'emirandira gikola bulungi nnyo, mirungi, gigaba bulungi nnyo emikisa singa obeera ogikozesezza. Giteeke ebbali awo. Ofune amaduudu. Ku maduudu gano nkusaba ofuneko ebikoola wamu n'ebimuli. Ofune embutamu. Embutamu, funa obukoola bw'embutamu oba kutukumu, bifune nabyo biteeke waawo. Ofune akasekera. Ku kasekera funako ebimuli wamu n'obukoola. Akasekera, funa akasekera akatalina maggwa ke tugenda okukozesa wano. Akasekera akatalina maggwa. Funa obukoola ofune n'obumuli nabwo bugatte ku ddagala eryo w'olitadde. Ofune olweza. Funa n'olweza. N'olweza nalwo tugenda dukozesa bulungi nnyo, nalwo lugatte wamu ku ddagala eryo. Kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye lyonna liwulirize bulungi, ligatte wamu obeere ng'olyanika. Lyanike mu nnyumba, lijja kukala bulungi nnyo. Oba olyanike mu kisiikirize ne wabeera wava omusana, toteeka ddagala eryo ku musana. Bwe limala okukala bulungi, beera ng'olikolamu ensaano, likolemu ensaano. Bw'omala okukola ensaano eyo, beera ng'ogigatta mu bizigo by'ogenda okwesiiga. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Bw'omala ogigatta mu bizigo, ebizigo by'olina okuteekamu ensaano eyo, funa ebizigo ebyo ebitaliimu ddagala ate ddala, ng'ekizigo ekyo si kya abo. Osobola okufuna obuzigo obwo obw'enjawulo naye nga tebuliimu ate eddagala lya abo ddala. Kijja kuba kikolera ddala bulungi nnyo. Kati bw'omala oddigatta mu bizigo, ebizigo ebyo beera ng'obyesiigako mpola 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 mpola. Ebyo by'ogasseemu eddagala eryo ery'emikisa. Osobola okubeera ng'okera ku makya ng'ogenda ku mulimo, beera nga weesiigako mu maaso oba omubiri gwonna. Oba ogendako wa mwami wo ogwo omukyala, beera nga weesiigako. Kwegamba gyonna gy'ogenda okutambulira,
beera nga weesiga akazigo ako, kajja kuba kakuyambya ddala bulungi nnyo okutangaaza emikisa gyo, naddala ng'ogenda ku mulimu ng'eyo. Eryo ly'eddagala ly'olina okuteeka mu bizigo. Kati eddagala eryo n'obeera tolaamirizza ne weesiiga bwesiizi tekiba na buzibu. Gwe bwesiige akazigo ako k'otaddemu eddagala eryo, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp nnamba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp nnamba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp nnamba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.